Mu ngeri entongole twagala okwanjulira n'okutegeeza Obuganda Ssaabasajja yasiima nti amatikkira ge ag'omulundi ogwa 21 agajagulize e Mawugula mu ssaza lye ly'e Mawugula era tutegeeza Obuganda bwonna okujja okubeera e Mawugula busobole okubukiriza Beene Ssaabasajja Kabaka. Omulamwa ogw'omwaka guno ogw'amateeka nange 21 gutambula bwe guti nti abantu abalamu obulungi ng'ate bakozi kyekitiibwa kya Buganda mu ssaabiiti eyo ekulembera olunaku olwa 31. Okusookera ddala wajja kubaawo empaka ez'ebyobulamu n'enkulaakulana. Ezo nno twazitandikako dda kuva mu mwezi gwa February omwaka guno era abana basuusiddwamu nga basoolobye ku bannaabwe bajja kuweebwa ebirabo eby'enjawulo bingi nnyo ddala. Ekirala wajja kubaawo okusaba okw'enjawulo ku masinzizo gonna nga tutandika ne bannaffe Abayisiraamu ku Lwokutaano olw'okulembera amatikkira ate n'Abaseventh Day ku lunaku olw'omukaaga ate n'Abakatoliki Abaprotestante n'Abapentecost Church ku lunaku olwa Sunday. Era mu kusaba okwo mujja kubaamu okusinga ddala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bawadde Ssaabasajja obulungi ali n'ebyo bikoleddwa mu myaka gino 21. Era tujja kusaba abakulembeze mu masinzizo gonna okutwala ekintu kino nga kikulu n'okwongera okunnyikiza obulamwa bwenyogeddeko nti abantu abalamu obulungi ng'ate bakozi ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyafa.